Yes, tukaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamuli amanya n'eddoboozi Pampita Ntambi James, Rich Boy, Max Sode Jr. wetwogerera embaga ya Idrisa Msuze etaddewo obunkenke wakati wa Rema Namakula n'abawagizi be era nga etandise okuba nti eboogeza obufofofo. Webale kuba nti otambula naffe, webale kuba nti osubscribinga gwe yasubscribinga ate nawe atanaba kuba nti osubscribinga nkugamba nti olinze kidenga liryo Jasmine bwe yagamba oba webale kuba nti wekomira wano ne tutambula ffenna subscribe. Ogamba otyachali wange ali mu mawanga gebulaya, ogamba otyachali wange ali yes ali wali Nairobi Kenya, ali Kigali Rwanda, ali Kampala Uganda, ali Saudi Arabia, ali London Boston America German, ali yes ali Oman, ali munsi zonna ez'enjawulo. Yes kugamba nti okola kyamanyi okuba nti weekumira wano era kugamba nti Mukama akuwe ebisima buli mukyokola because okola kyamanyi okuba nti nawe weeyiyo okuba nti obeezawo family. Olunaku lwaleero tukuleetedde amawulire si malala ga Idrisa Msuze. Idrisa Msuze munnange yavuddeyo n'atusuubiza okuba nti agenda kukola embaga anytime from now era ng'agamba nti yes ebbanga libadde ddene ng'abantu mutandise okumubuuza nti mulinda mugole n'ebisigaddeyo naye ng'ate yes abadde yeteekateeka okuba nti akola embaga amakeke era nga embaga eno egenda kubeera mu kibuga Kampala egenda kubeera mu kibuga Kampala ate nga egenda kubeerako abantu bangi ab'amaanyi n'ab'enjawulo. So n'olwekyo Idrisa Msuze asazeewo okuba nti ateekateeka okuba nti yeteekateeka asobole okuba nti akola embaga amakeke mu kibuga Kampala. So n'olwekyo kuba nti yeteekateeka mpulapula n'okuba nti amawulire gatandise okuba nti gasatulatingako gatandika okuba nti yakoze oluyimba tulinda mugole then yes bino nno amawulire gatandise okuba nti gatambula mu bantu nga Eddie Kenzo bwagenda okuba nti ayanjula n'okuba nti akuba embaga era nga kintu tekyalese Rema Namakula ku gatane bafaani be ab'enjawulo tekyabalese kye kimu batandise okuba nti bakankana n'okwogera ebikankana nga bagamba gwe love nigga otulimba bulimbi tulina mbaga gy'ogenda kola era nga Rema agamba nti yes fine yadde ng'ogenda okukuba embaga naye nange nnize kulaba ku mukyala bw'ogenda okukuba embaga because gwe love nigga simanyi oba osobola okuba nti owasasawazo now like bafani batandise okugamba nti gwe Idrisa Msuze gwe kubyasemyekozebwa n'okuba nti oyagala kucekinga nnyo skirt kizibu nnyo okuba nti okola embaga. So n'olwekyo walibadde ng'obyesonyiwira ddala because gwekyali mukebera skirts z'abakazi ate nga like yes ate nga abalala bagamba nti yes Idrisa Msuze kyesera okuba nti naye ayimirira ku magulu ga abiri n'aba nti afuna omukyala okuva ku ntobo y'omutima gwe n'amwanjula n'amukuba embaga nga tiwali mukaka. Tujjukire nti ebimu ku nsonga zayawula Idrisa Msuze ne Rema zezo z'okuba nti Idrisa Msuze yali tasalawo because Rema yali amuvuga speed nga yagala abambi mukyala wattu bamwanjule bamuwedding oba bamuwoowe abeere nti ye mukyala ow'omu maka ddala. So n'olwekyo Idrisa Msuze yali akyali bize bambi musajja wattu ng'akyasobola okuba nti anoonyako akasente, akyasobola okulayinga strategy ne future ye bulungi nnyo mpolampola akyalinga strategy y'okufunamu akasente n'okuba nti abeezaawo family ye ng'omusono lwekyo yasooka ekyembaga n'akipozingamu n'akiteeka ebbali n'akisa ebbali ddala n'aba nti asooka okukola ku bintu ye byalowooza nti biri important wano kuba nti alowooza ku bintu ebiri important. Omusajja amanyikiddwa nga Dr. Mzat Ssebunya tetwamanya gye yava bw'atyo n'amukuba bbusu n'aba nti yatwala Rema Namakula. So n'olwekyo bafani batandise okuvayo ne batandika okugamba nti Idrisa Msuze bayambi tukubagidde taata Dada King African Prince Young Mandela of tulaga ddi omugole. So like Idrisa Msuze mukuba nti mpulapula yatandise okuba nti ateekateeka bambi okwanjula ate nga ali serious yes era nga wakomerawo mu ggwanga ng'ava mu eggwanga lya Ivory Coast anaaba nga ateekateeka enteeka zino n'okuba nti ayita press conference oba bannamawulire okuba nti abagamba ku nteekateeka ye ne mukyala we omupya. Tujjukire nti bingi ebibadde byogerwa naye
naye nga getwakafuna bagamba nti omukyala omupya bamuyita Vital ava mu Ivory Coast ate abalala bagamba nti muna Kampala wano omukyala oyo si mulala bamuyita Masaka. So enteekateeka za Edrisa Musuuza zitadde abantu bangi ku bunkenke, abalala abatamwagala batandise okuba nti bamwogerera ebifuukuule n'ebikyamu ate nga bamwagala bagamba this is our time to show them nti Edrisa Musuuza oli waddala ate nga oli serious. Now ekibuuzo kiri nti Edrisa Musuuza embaga ye egenda kubeera, tujjukire nti ba celebrities abasinga like Jose Chameleone bwe yakola embaga yes helicopter yatawuka ebbanga mu kibuga Kampala era nga yagikolera saidi za wali Mutongo n'amala n'agenda ewuwese gukwate nga Bobby Wine yatawuka Kampala ku mbalasi kwegamba buli kimu kyali steady. Eya Rema Namakula yali namuwongo eyaliko n'okukasuka ssente n'abagagga bangi batambula ku gata ni n'abagereka wa Buganda naye yegatta ku mukolo gwo. Eya Edrisa Musuuza tugirindiridde egenda kubeera wa nsuubira Edrisa Musuuza naye alina challenge agamba embaga yange ngiteekewa. Now like bwanakomawo anaaba nti atunyonyola mpolampola naye nga ate wetwogerera Edrisa Musuuza atandise okuba nti ateekateeka omukolo gw'okuba nti awasa omukyala. So nolwekyo bafani ba Rema Namakula ne Rema Namakula batandise okuba nti basatira ate nga batandise okuba nti bayuwa obusago balike batandise okuba nti bamukonjera ebigambo bingi okuba nti bamwokya naye nga ate omusajja asazeewo okuba nti naye akola oba wasa omukyala gwawulira nti ayagala mpolampola. Bino n'ebirala bibonera mu episodes zaffe zikomesikana Ntambi Kimso. Follow me on Facebook if you can, nkosa Ntambi Kimso, then ku Twitter nkosa Kimso 16. Bye bye for now, twegweko mu next episode.